Pushing at you. Ekuchachi. Shiba. No, I'm just proud. I'm just proud to be Queen Shiba's dancer. Yes, when you get a nice boss, be proud of them. I know. Bamufuna boss abakabi, be proud of them. Yo, why not? Wachi mulinda abasooke baveewo mubawe ebimuli byabwe mubasiime. Mubasiime nga bakyali balamu mubalage nti you do appreciate them. I do appreciate her. Okay, by the way, Aliatia. She's very okay. Yeah. Never to Gandhi. Bwe Canada teyaze. Abantu balowoozezza mwasala omugambo gwammwe yateekayo ebintu bye nti agenda mugundi destination endalako mwazze ewaka. Which is okay. She's there. She's okay. Ali buddawe wate. Ajja kuvaayo abagambe wawaayi kati. It is okay. Everything is okay for her as long as she's happy. It is okay as long as she's happy. Mosi mwangu ate. Like okubeera naye mu mbeera like alina protocols alina biki. Yes, like just mwangu wakwatagana naye. She's okay. She's very okay. Bw'oli mutuukirirako n'ofuna omukisa ogwo naawe n'omutuukirira you'll come out and tell the world that she's okay. Or she's not, but definitely you won't be able to say she's not okay. Tukogere ku music career yo wavaawo onotugamba nzize sibazaako mulala. Wano. What happened? Olimba luli mu mwezi gumu hani. Kiki kye mwagala? Tujja mpola mpola kwate mpola atuuka wala. Mulimba luli mu mwezi gumu and still ndi mukuleeta oluyimba olulala. Yes. Mukwano najja kibwatukira. Nakibagamba mu ndongo. Tubadde onetubuuza n'ekyumi tikitoka. Eyajjanga tetumanyi nga ye omwana ow'obuwala Rita Danso otuludde nga tumuwagira naye oluyimba tetulinawe tululaba. Baluwulira ate ebintu bibaamu emikisa buli omu wa mukisa gwe. Ffenna tusobola okufuluma nga tuyimiridde naye munnange ne kibaako ekirala engeri gye kifunibwamu. So Chumi, I'm proud of her. Era mwagaliza bisinga. Kyo kiganya Ndeki okubeera ku map. Nze ndaba ali ku map. Golaba tatambula. Genda mukwano ku TikTok zange zonna okebere obanga kulimba lwe nateeka ku YouTube. Tunyumyemu kale kati tunyumyemu mukwano. For that, I am assure you it is doing good. Na fulumya Ndeki nga YouTube channel yange eri ku 1 point. Eri ku 4 point. Ndeki abadde mu trending songs nga kwali number 16. Eina viewers 200k plus. You can tell. Eina abantu kugundi ku TikTok abagikoze. Those are the people I do appreciate on my heart. Sibamanyi akuteka kamera ke abakatandika babikakatya naye nga akulaga anyumirwa ku mutima sibano aba Justin Ananda batyanga sikoze. Okitegeera. Ate obutamulaba nti buli wamu. Nze ne promisinga okugamba nti sigenda kukubira simu nkusabe challenge kuba ekintu ekirungi. I don't need to call you. Kankwe example ya final cheche abantu bakoze challenge tukoze challenge nga talina gwakoze eki kitegeeza ekintu kye kibadde kirungi. Kati Ndeki bwe kibanga kizze abamu ne batachi appreciate ngoba ne batakisiima bashireke bajja kusiima ekirala ate siina gwe nyigira. Thank you so much for streaming and thank you so much for watching me. Nsigadde nze Rita Dancer omuzinyi w'eggwanga omuyimbi eyakuyimbira Ndeki omuyimbi ajja okuyimbira kayimba akapya kajja bakayita Bubble It.